Olubereberye essula ya 46 okutuuka ku ya 50. Isirayiri n'atambula ng'atwala byonna bye yalina, n'ajja e Beeruseba n'awaayo ssaddaaka eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Katonda n'ayogera ne Isirayiri mu kwolesebwa okw'ekiro nti Yakobo n'ayogera nti nze nzuuno. N'ayogera nti nze Katonda wa kitaawo, totya kuserengeta mu Misiri, kubanga ndikufuulira eyo eggwanga eddene. Ndiserengeta naawe mu Misiri, era sirirema kukuggyamu nate. Era Yusufu aliteeka engalo ze ku maaso go. Yakobo n'agolokoka n'ava mu Beeruseba. Abaana ba Isirayiri ne basitulira Yakobo kitaabwe n'abaana baabwe abato n'abakazi baabwe mu magaali Falaawo ge yaweereza okumusitula. Ne batwala ensolo zaabwe n'ebintu byabwe bye baafuna mu nsi ya Kanani. Ne bajja mu Misiri, Yakobo n'ezzadde lye lyonna awamu naye, batabani be n'abaana b'abatabani be wamu naye, bawala be n'abawala b'abatabani be, n'ezzadde lye lyonna be yatwala naye bwe yagenda mu Misiri. N'amannya g'abaana ba Isirayiri abajja mu Misiri, Yakobo ne batabani be ge gano: Lewubeeni omubereberye wa Yakobo, ne batabani ba Lewubeeni, Kanoki ne Palu ne Kezulooni ne Kalumi, n'abaana ba Simyoni abasajja: Yemweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Ne batabani ba Leevi: Gerusoni, Kokasi ne Merali. Ne batabani ba Yuda: Eri ne Onani ne Seera ne Perezi ne Zeera. Naye Eri ne Onani baafiira mu nsi ya Kanani. Ne batabani ba Perezi baali Kezulooni ne Kamuli. Ne batabani ba Isakaali: Tola ne Puva ne Yobu ne Simuloni. Ne batabani ba Zebuloni: Seredi ne Eroni ne Yaleri. Abo be batabani ba Leeya be yazaalira Yakobo mu Padanaramu awamu n'omuwala we Diina. Abaana be bonna abasajja n'abakazi baali obulamu 33. Ne batabani ba Gaadi: Zifiyoni ne Kaagi, Suni ne Ezeboni, Eri ne Arodi ne Areli. Ne batabani ba Aseri: Imuna ne Isuva ne Isuvi ne Beriya ne Seera mwannyinaabwe. Ne batabani ba Beriya: Keberi ne Marukiyeri. Abo be batabani ba Zirupa, Labani gwe yawa Leeya omwana we, era abo be yazaalira Yakobo, bwe bulamu 16. Batabani ba Lakeri mukazi wa Yakobo: Yusufu ne Benyamini. Era Yusufu n'azaalirwa mu nsi y'e Misiri, Manase ne Efulayimu. Asenasi omwana wa Potiferi kabona owe Oni be yamuzaalira. Ne batabani ba Benyamini: Beera ne Bekeri ne Asuberi ne Gera ne Namani, Eki ne Rosi, Mupimu ne Kupimu ne Arudi. Abo be batabani ba Lakeri abaazaalirwa Yakobo. Obulamu bwonna bwali 14. Ne batabani ba Ddaani: Kusimu. Ne batabani ba Nafutaali: Yazeri ne Guni ne Yezeri ne Siremu. Abo be batabani ba Biira, Labani gwe yawa Lakeri omwana we, era abo be yazaalira Yakobo. Obulamu bwonna bwali 7. Obulamu bwonna obwayingira mu Misiri awamu ne Yakobo, obwava mu ntumbwe ze, obutassaako bakazi b'abaana ba Yakobo, obulamu bwonna bwali 66. Ne batabani ba Yusufu abaamuzaalirwa mu Misiri baali bulamu 2. Obulamu bwonna obw'ennyumba ya Yakobo obwayingira mu Misiri bwali 7. N'atuma Yuda okumukulembera eri Yusufu okulaga ekkubo mu maaso ge erigenda mu Goseni. Ne batuuka mu nsi y'e Goseni. Yusufu n'ateekateeka eggaali lye n'ayambuka okusisinkana Isirayiri kitaawe mu Goseni. Ne yeeraga gy'ali n'amugwa mu bulago n'akaaba amaziga mu bulago bwe ekiseera kinene. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, kaakano kanfe kubanga ndabye amaaso go ng'okyali mulamu. Yusufu n'agamba baganda be n'ennyumba ya kitaawe nti, n'ayambuka ne mbulira Falaawo ne mugamba nti baganda bange n'ennyumba ya kitange abaali mu nsi ya Kanani bazze ewange. Era abasajja be basumba kubanga baalundanga nte, era baleese endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina. Awo olulituuka Falaawo bw'alyogera nti, emirimu gyammwe ki? Mwogeranga nti abaddu bo baalundanga nte okuva mu buto bwaffe okutuusa leero, ffe era ne bajjajja baffe, mulyoke mutuule mu nsi y'e Goseni, kubanga buli musumba kya muzizo eri Abamisiri.
Bereberye essula ya 47. Yusufu n'alyoka ayingira n'abulira Falaawo n'ayogera nti, kitange ne baganda bange, endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina batuuse bavudde mu nsi ya Kanani, era laba bali mu nsi y'e Goseni. N'alonda ku baganda be abasajja 5 n'abaleetera Falaawo. Falaawo n'agamba baganda be nti, emirimu gyammwe ki? Ne bagamba Falaawo nti, abaddu bo basumba ffe era ne bajjajja baffe. Ne bagamba Falaawo nti, tuzze okutuula mu nsi kubanga tewali muddo gwa bisibo by'abaddu bo, kubanga enjala nnyingi mu nsi ya Kanani. Kale nno kaakano tukwegayiridde abaddu bo batuule mu nsi y'e Goseni. Falaawo n'agamba Yusufu nti, kitaawo ne baganda bo bazze ewuwo. Ensi y'e Misiri eri mu maaso go. Awasinga obulungi mu nsi, tuuzaawo kitaawo ne baganda bo batuule mu nsi y'e Goseni, era obanga omanyi ku bo ab'amagezi, kale bafuule abakulu b'ente zange. Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amuteeka mu maaso ga Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'agamba Yakobo nti, ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwo ziri mmeka? Yakobo n'agamba Falaawo nti, ennaku ez'emyaka egy'okutambula kwange ziri myaka 13. Ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bw'abajjajja bange mu nnaku ez'okutambula kwabwe. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa n'ava mu maaso ga Falaawo. Yusufu n'atuuza kitaawe ne baganda be n'abawa obutaka mu nsi y'e Misiri awasinga obulungi mu nsi ya Lamesesi nga Falaawo bwe yalagira. Yusufu n'aliisa kitaawe ne baganda be n'ekika kyonna ekya kitaawe n'emmere ng'ennyumba zaabwe bwe zaali. Ne wataba mmere mu nsi yonna kubanga enjala yali nnyingi nnyo. Ensi y'e Misiri n'ensi ya Kanani n'okuzirika ne zizirika olw'enjala. Yusufu n'akuŋŋaanya effeeza yonna eyalabikira mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani ng'abaguza eŋŋaano. Yusufu n'aleeta effeeza mu nnyumba ya Falaawo. Effeeza yonna bwe yaggwa mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani, Abamisiri bonna ne bagira Yusufu ne boogera nti, tuwe emmere kubanga kye tunaava tufiira mu maaso go kiki? Kubanga effeeza etubuze. Yusufu n'ayogera nti, muweeyo ensolo zammwe nange n'abaweeranga ensolo zammwe. Effeeza bw'eribabula ne baleetera Yusufu ensolo zaabwe. Yusufu n'abawaanyisa emmere n'embalaasi n'endiga n'ente n'endogoyi, n'abaliisiza emmere omwaka ogwo nga bawaanyisizza ensolo zaabwe zonna. Omwaka ogwo bwe gwaggwako ne bamujjira mu mwaka ogwokubiri ne bamugamba nti, tetuukise mukama wange ng'effeeza yaffe yonna yaggwaawo n'ebisibo by'ensolo bya mukama wange, tewali ekisigaddewo mu maaso ga mukama wange wabula emibiri gyaffe n'ebyalo byaffe. Kye tunaava tufiira mu maaso go kiki? Ffe n'ensi yaffe, era tugule ffe n'ensi yaffe n'emmere, naffe n'ensi yaffe tuli babaddu ba Falaawo. Tuwe ensigo tube abalamu tuleme okufa, ensi ereme okuzika. Awo Yusufu n'agulira Falaawo ensi yonna ey'e Misiri kubanga Abamisiri batunda buli muntu ennimiro ye kubanga enjala yabayingirira. Ensi n'efuuka ya Falaawo. N'abantu n'abajjulula n'abassa mu bibuga okuva ku nsalo y'e Misiri w'ekoma okutuusa ku nkomerero yaayo endala. Ensi y'abakabona yokka gy'ataagula kubanga abakabona baali balina omugabo gwabwe gwe baaweebwanga Falaawo, ne balyanga omugabo gwabwe Falaawo gwe yabawanga, kyebava balema okutunda ensi yaabwe. Yusufu n'alyoka agamba abantu nti, laba, ngulidde leero Falaawo mmwe n'ensi yammwe. Laba, ensigo zammwe zizino, munaasiga ensi, era olulituuka bwe munaakungulanga munaawanga Falaawo ekitundu ekyokutaano n'ebitundu 4 bye binaabanga ebyammwe, okuba eby'okusiiga ennimiro n'okuba emmere yammwe era n'ab'omu nnyumba zammwe n'okuba emmere ey'abaana bammwe abato. Ne boogera nti, otuwonyezza mu kufa, tulabe ekisa mu maaso ga mukama wange era tuli babaddu ba Falaawo. Yusufu n'ateeka etteeka eryo ery'ensi y'e Misiri ne leero. Falaawo okuweebwanga ekitundu ekyokutaano, naye ensi y'abakabona yokka yeetaafuuka ya Falaawo. Isirayiri n'atuula mu nsi y'e Misiri, mu nsi y'e Goseni, ne bafunira omwo ebintu ne baala ne beeyongera nnyo. Yakobo n'amala emyaka 17 mu nsi y'e Misiri, bwe zityo ennaku za Yakobo emyaka egy'obulamu bwe zaali myaka 17. Ebiro ne bitera okutuuka Isirayiri byagenda okufiiramu
n'ayita omwana we Yusufu n'amugamba nti obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, nkwegayiridde teeka omukono gwe wansi w'ekisambi kyange onkolera ebyekisa n'ebyamazima, tonziikanga nkwegayiridde mu Misiri, naye bwe ndyebakira awamu ne bajjajja bange onsitule onziye mu Misiri onziike mu kifo kyabwe eky'okuziikangamu. N'ayogera nti ndikola nga bw'oyogedde. N'ayogera nti ndayirira. N'amulayirira. Isirayiri n'avuunama emitwetwe. Olubereberye essula ya 48. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne bagamba Yusufu nti laba kitaawo alwadde. N'atwala naye abaana be abasajja bombi Manase ne Efulayimu. Ne bagamba Yakobo nti laba omwana we Yusufu ajja gy'oli. Isirayiri ne yeekakaabiriza n'atuula ku kitanda. Yakobo n'agamba Yusufu nti Katonda omuyiza w'ebintu byonna ndabikira e Luzi mu nsi ya Kanani n'ampa omukisa n'aŋŋamba nti laba ndikwaza ndikwongera ndikufuula ekibiina ky'amawanga era ndiwa ezzadde lyo eririddawo ensi eno okuba obutaka obw'emirembe n'emirembe. Ne kaakano abaana b'abasajja bombi abaakuzaalirwa mu nsi y'e Misiri nga sinnakuggyira mu Misiri bange Efulayimu ne Manase banaabanga bange nga Lewubeeni ne Simyoni n'ezzadde lyo ly'onoozaalanga oluvannyuma lw'abo linaabanga liryo. Banaatuumibwanga erinnya lya baganda baabwe mu busika bwabwe. Nange bwe nava mu Padani, Lakeri n'anfako mu nsi ya Kanani mu kkubo, nga wakyaliyo ebbanga ddeneko okutuuka ku Efulasi, ne muziika eyo mu kkubo erigenda e Efulasi ye Besirekemu. Isirayiri n'alaba abaana ba Yusufu n'ayogera nti bano be baani? Yusufu n'agamba kitaawe nti be baana bange Katonda be yampeera wano. N'ayogera nti baleete nkwegayiridde nange n'abasabira omukisa. Era amaaso ga Isirayiri gaali gazibye olw'obukadde n'okuyinza teyayinza kulaba. N'abamusembereza n'abanywegera n'abawambaatira. Isirayiri n'agamba Yusufu nti nali sirowooza kulaba maaso go, era laba Katonda andabisizza n'ezzadde lyo. Yusufu n'abajja mu maviivi ge wakati n'avuunama amaaso ge. Yusufu n'abakwata bombi, Efulayimu n'omukono gwe ogwa ddyo awali omukono ogwa kkono ogwa Isirayiri, ne Manase n'omukono gwe ogwa kkono awali omukono ogwa ddyo ogwa Isirayiri, n'abasembeza gy'ali. Isirayiri n'agolola omukono gwe ogwa ddyo n'agussa ku mutwe gwa Efulayimu ye muto, n'omukono gwe ogwa kkono ku mutwe gwa Manase, ng'atereeza emikono gye ng'amanyi, kubanga Manase ye yali omubereberye. N'asabira Yusufu omukisa n'ayogera nti Katonda wa bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka gwe baatambuliranga mu maaso ge, Katonda eyandiisanga ennaku zange zonna okutuusa leero, malayika eyanunula mu bubi bwonna awe omukisa abalenzi. N'erinnya lyange lituumibwenga ku bo, n'erinnya lya bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, era bafuuke ekibiina ekinene wakati mu nsi. Yusufu bwe yalaba nga kitaawe assizza omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwa Efulayimu, n'anyiiga, n'asitula omukono gwa kitaawe okuguggya ku mutwe gwa Efulayimu okugussa ku mutwe gwa Manase. Yusufu n'agamba kitaawe nti nedda kitange, kubanga oyo ye mubereberye, sa omukono gwo ogwa ddyo ku mutwe gwe. Kitaawe n'agaana n'ayogera nti mmanyi mwana wange, mmanyi, era naye alifuuka ggwanga, era naye aliba mukulu, naye omwana waabo ye alimusinga obukulu, n'ezzadde lye liriba mawanga mangi. N'abasabira omukisa ku lunaku olwo ng'ayogera nti muggwe Isirayiri anaasabanga omukisa, ng'ayogera nti Katonda akufuulenga Efulayimu ne Manase. Efulayimu n'amusoosa Manase. Isirayiri n'agamba Yusufu nti laba nfa, naye Katonda anaabanga wamu naawe, alibaaza nate mu nsi y'abajjajja bammwe, era nkuwadde ggwe omugabo gumu okusinga baganda bo, gwe naggya mu mukono gw'Omwamoli n'ekitala kyange n'omutego gwange. Olubereberye essula ya 49. Yakobo n'ayita abaana be abasajja n'ayogera nti mukuŋŋaane ndyoke mbabuulire ebiribabaako mu nnaku ez'enkomerero. Mukuŋŋaane muwulire mmwe abaana ba Yakobo, muwulire Isirayiri kitammwe. Lewubeeni gw'oli mubereberye wange, buyinza bwange era amaanyi gange mwe gaasookera, ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga. Omulebevu ng'amazzi tolisinga, kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwaggwawaza, walinnya ku kiriri kyange. Simyoni ne Leevi baaluganda, ebitala byabwe
byakulwanyisa by'amaanyi. Gwe emmeeme yange tojjanga mu lukiiko lwabwe. Gwe ekitiibwa kyange teweegattanga n'ekitiibwa kyabwe, kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja, n'olw'eddalu lyabwe baatema ente olunywa. Obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi, n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanya mu Isirayiri. Yuda, gwe baganda bo banaakutenderezanga, omukono gwo gunaabanga ku bulago bw'abalabe bo. Abaana ba kitaawo banaakutamanga mu maaso go. Yuda ye mwana w'empologoma, olinnye mwana wange ng'ovudde ku muyiggo. Yakutama yabwama ng'empologoma, era ng'empologoma enkazi ani anaamubuusa? Effumu lya kabaka teriivenga ku Yuda, newankubadde omuggo gw'oyo afuga teguuvenga wakati mu bigere bye, okutuusa Siiro lw'alijja, n'oyo abantu gwe banaawuliranga ng'asiba omwana w'ensolo ye ku muzabbibu, n'omwana w'endogoyi ye ku muzabbibu ogusinga obulungi. Yayoza ebyambalo bye n'omwenge, n'engoye ze n'omusaayi gw'ezabbibu. Amaaso ge ganaamyukanga n'omwenge, n'amannyo ge ganaatukulanga n'amata. Zebbulooni anaatuulanga ku ttale ly'ennyanja, anaabanga omwalo ogw'amaato, n'ensalo ye eneebanga ku Sidoni. Isakaali y'endogoyi erina amaanyi, egalamira awali ebisibo by'endiga. N'alaba okuwummula nga kulungi, n'ensinga yakwesiima, n'akutamya ekibegabega kye okusitula, n'afuuka omuddu alagirwa emirimu. Ddaani anaasaliranga abantu be emisango, ye nga kye kika mu bika bya Isirayiri. Ddaani anaabanga omusota mu luguudo, embalasaasa mu kkubo, eruma embalaasi ebinuulo, n'okugalanjuka eyeebagadde n'agalanjuka. Nindiridde obulokozi bwo, Ayi Mukama. Gaadi, ekibiina kirimunyigiriza, naye alinyigiriza ekisinziiro kyabwe. Mu Aseri emmeeme ye eneebanga ngimu, anaaleetanga enva ennungi eza kabaka. Nafutaali y'empeewo esumuluddwa, ayogera ebigambo ebirungi. Yusufu ly'ettabi eribala ennyo, ettabi eribala ennyo awali oluzzi. Abaana be babuna bbugwe, abalasa obusaale bamunakuwaza nnyo, bamulasa bamuyigganya, naye omutego gwe ne gunywera n'amaanyi, n'emikono gy'engalo ze ne giweebwa amaanyi eri emikono gy'omuyinza wa Yakobo, omuva omusumba ejjinja lya Isirayiri. Ye Katonda wa kitaawo anaakubeeranga, ye muyinza w'ebintu byonna, anaakuwanga omukisa, omukisa oguva mu ggulu waggulu, n'omukisa oguva mu nnyanja egalamira wansi, n'omukisa oguva mu mabeere, n'oguva mu lubuto. Omukisa gwa kitaawo gusingidde ddala omukisa gwa bajjajja bange, okutuusa ku nsalo ey'enkomerero ey'ensozi ezitaliggwaawo gunaabanga ku mutwe gwa Yusufu. Benyamini gwe musege ogunyaga, enkya anaalyanga omuyiggo, era akawungeezi anaagabanga omunyago. Ebyo byonna bye bika bya Isirayiri 12, n'ebyo kitaabwe bye yababuulira n'abasabira omukisa. Buli muntu ng'omukisa gwe bwe gwali bwe yabasabira bw'atyo omukisa. N'abakuutira n'abagamba nti, ŋŋenda okutwalibwa awali abantu bange, munziikanga wamu ne bajjajja bange mu mpuku eri mu nnimiro ya Efulooni Omukiiti, mu mpuku eri mu nnimiro ya Makupera eri mu maaso ga Mamule mu nsi ya Kanani. Efulooni Omukiiti gye yaguza Ibulayimu awamu n'ennimiro okuba obutaka obw'okuziikangamu. Eyo gye baziika Ibulayimu ne Saala mukazi we, eyo gye baziika Isaaka ne Lebbeeka mukazi we, era eyo gye naziika Leeya. Ennimiro n'empuku egirimu abaana ba Keesi gye baabaguza. Awo Yakobo bwe yamala okukuutira abaana be, n'afunya amagulu ge ku kitanda, n'ata obulamu, n'atwalibwa eri abantu be. Olubereberye essula ya 50. Yusufu n'agwa ku maaso ga kitaawe, n'amukaabirako n'amunywegera. Yusufu n'alagira abaddu be abasawo okukalira kitaawe. Abasawo ne bakalira Isirayiri, ne bamala ennaku 4 nga bamukalirira, kubanga bwe zityo ennaku ez'okukaliriramu bwe zenkana okuzimala.
Abamisiri ne bamala ennaku 7 nga bakumya olumbe ku bubwe. Awo ennaku ez'okumukabira bwe zaggwa, Yusufu n'agamba ennyumba ya Falaawo nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso gammwe, mbeegayiridde mwogerere mu matu ga Falaawo nti, kitange yandayiza ng'ayogera nti, laba nfa mu ntaana gye neesimira mu nsi ya Kanani mw'olinziika. Kale kaakano nkwegayiridde nyambuke nziike kitange era ndikomawo. Falaawo n'ayogera nti, yambuka oziike kitaawo nga bwe yakulayiza. Yusufu n'ayambuka okuziika kitaawe, ne wagenda naye abaddu bonna aba Falaawo, abakadde b'ennyumba ye n'abakadde bonna ab'ensi y'e Misiri, n'ennyumba yonna eya Yusufu ne baganda be n'ennyumba ya kitaawe, abaana baabwe abato n'endiga zaabwe n'ente zaabwe, ebyo byokka bye baleka mu nsi y'e Goseni. Ne wayambuka naye amagaali era n'abeebagadde ku mbalaasi, ne kiba ekibiina ekinene ennyo. Ne batuuka ku gguliro lya Atadi eriri emitala wa Yoludaani, ne bakubira eyo ebiwoobe bingi binene nnyo. N'amala ennaku 7 ng'akaabira kitaawe. N'abo abaatuulanga mu nsi Abakanani bwe baalaba nga bakaabira mu gguliro lya Atadi, ne boogera nti, okukaaba kuno kungi eri Abamisiri. Kyeryava lituumibwa erinnya Aberumizirayimu, ekiri emitala wa Yoludaani. Abaana be ne bamukolera nga bwe yabalagira. Bwe kityo abaana be ne bamusitula ne bamutwala mu nsi ya Kanani, ne bamuziika mu mpuku ey'omu nnimiro ya Makupera, Ibulayimu gye yagula awamu n'ennimiro okuba obutaka okuziikangamu eri Efuloni Omukiiti eri mu maaso ga Mamule. Yusufu n'addayo mu nsi ye ne baganda be ne bonna abagenda naye okuziika kitaawe. Bwe yamala okuziika kitaawe, baganda ba Yusufu ne balaba nga kitaabwe yafa, ne boogera nti, mpozi Yusufu agenda okutukyawa n'okutuwalanirako ddala obubi bwonna bwe twamukola. Ne batumira Yusufu nga boogera nti, kitaawe yalagira bwe yali nga tannafa ng'ayogera nti, bwe mutyo bwe muligamba Yusufu nti, nkwegayiridde kaakano sonyiwa okwonoona kw'abaganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola bubi, ne kaakano tukwegayiridde sonyiwa okwonoona kw'abaddu ba Katonda wa kitaawo. Yusufu n'akaaba amaziga bwe baayogera naye. Ne baganda be n'okugenda ne bagenda ne bavuunama mu maaso ge, ne boogera nti, laba tuli baddu bo. Yusufu n'abagamba nti, temutya, nze ndi mu kifo kya Katonda. Nammwe mwali mwagala okundettako obubi, naye Katonda yali ayagala okundettako ebirungi, ng'era bwe kibadde, okuwonya abantu abangi baleme okufa. Kale kaakano temutya, n'abaliisanga mmwe n'abaana bammwe abato n'abasanyusa, n'abagamba ebyekisa. Yusufu n'atuulanga mu Misiri ye n'ennyumba ya kitaawe. Yusufu n'awangaala emyaka 10. Yusufu n'alaba abaana ba Efulayimu bannakabirye, era n'abaana ba Makiri omwana wa Manase baazaalirwa ku maviivi ga Yusufu. Yusufu n'agamba baganda be nti, nfa, naye Katonda talirema kubajjira n'okubajja mu nsi eno okubatwala mu nsi gye yalayira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange nga mugaggya muno. Bw'atyo Yusufu n'afa nga yakamaze emyaka 10. Ne bamukalirira ne bamuteeka mu ssanduuko ey'okuziikamu mu Misiri.